Balamusizaako basebo ne bannyabo mwebale emirimu nze Ssenga Kulanama President General w'abasawo b'ekinansi mu ggwanga Uganda. Olwaleero nzize tusomemu abali ku live abanandaba leeta abanandaba ku Nono TV nzize tusomemu kubanga kino kitususseeko nga ffe basenga b'eggwanga. Ebiseera bisinga mutera okundaba nga nzize n'ejjookoza ffaawo tusekamu tuzannyamu we muvumamu we mbavumamu naye olwaleero njagala muntegera amatu bulungi nnyo kubanga kino kisusse mu bazadde abaana mu bazadde bakyala bannange musembere kumpi kubanga ebintu bino byenjogera sibijja mu mutwe gwange wabula mbijja ku simu yange abaana bankubira abazadde bankubira abakyala bankubira n'abaami bamwe bankubira amasimu mu butuufu nendaba nga kino omusomo guno gwetaagisa era mpise batabani bange bannamawulire ne mbagamba mujje mangu kino kyogerebweko kisusse. Abaana ab'obuwala bafuna embuto nga bakyali baana bato naye ani asindiikiriza abaana bano okufuna embuto be bazadde abakyala abazaala abaana. Omwana oluweza omwaka 11 emyaka 12 emyaka 13 abazadde olw'okuba toyagala oswale waabalo mu kifo ky'okubuulira omwana ow'obuwala oba omukwata omuleetere Ssenga Kulanama mukuyambeko kyokola otandika okumukkatira family planning ng'akyali mwana muto. Omwana bw'omuwa family planning ng'akyali muto asuna busunyi bbeeri atandise okutiba omuwala otwandigambidde nti atiba ekitegeeza oba omugambye nti genda oyende naye tojja kufuna lubuto. Ekyo bwe kitegeeza omwana buli lwamanya nti agenda kwebaka n'omusajja tajja kufuna lubuto kimuwaliriza okwagala abasajja bana bataano kuba amanyi ali protected. Ekyo abazadde abakyala mwe mukikoze olw'okuba mwewala kiri abaami obutabayombesa lwaki omwana akufunyeeko olubuto ng'akyali muwere. Abaana baffe family planning ne bazijjamu nga bakyali bato ne batandika okumira family planning bwe bakula ne zibafuukira ekizibu eky'obutafuna mbuto. Omuntu agisimatuka n'afunirako olubuto kuba family planning ziyitako bulijjo mukimanyi omwana n'afuna olubuto naye ng'abadde amira family planning n'okukuta nnyo okulaba ng'ate omugjamu olubuto era nga balo tategedde n'omugjamu bubi olubuto enseke ne zifa n'abaana n'ayabika n'abaana n'ayonooneka omuntu n'atuuka mu myaka 3 nga na mufumbo naye ng'omwana amubuze. Abo bangi nnyo abatukubira amasimu senga nkoze ntya okulaba nga nsobola okufuna ku zadde. Gwe senga nkulaba okuze naye okyasobola okuzaala kubanga nze saayita mu ebyo bintu bya family planning. Ate temwerabira nti tulina ne family planning ow'ekiddugavu eyayambanga bazadde baffe ebiseera ebyedda. Omwana bw'omukozesaako family planning ow'ekiddugavu talina kizibu kyafuna ku nseke talina kizibu kyafuna ku nabaana. Abazadde abakyala mwe mwonoonye abaana. Omwana oyo n'akula ng'alinga musege gwennyini. Njagala mutunuulira abaana bammwe bwe bafaanana. Please mufeeyo mutunuulire ekintu kino. Abaana ab'obuwala tebakyayambala nnika. Abaana ab'obuwala tebakyayambala peti. Abaana ab'obuwala tebakyayambala kaleega. Abaana ab'obuwala tebakyamanyi kunaaba. Waliwo buno baba buyita buddiyo deodorant obu bwe beeteekamu mu nkwawa akasitawulira akasunga ye akongeramu mu nkwawa ng'akeeteekamu mu private parts ze ng'atambula ye ng'amanyi nti awunya akawoowo. Si bwe bupafumu buno bwazze obw'ebicupuli obunye Kampala ng'akwata ne ka perfume ak'ekicupuli ke baayongeramu amazzi nga yeefuuyira dakiika 5 kaba kamaze okumuggwako n'alyoka awunya ekkalalume. Ebintu ebyo bibamaliddewo n'emirimu. Teriyo boosi asobola kukozesa n'akuwulira ng'okyuma ekkalalume okuva ku makya paka olw'eggulo n'akulekawo. Abaana ab'obuwala bakuziddwa bubi
nalaba wano omwana omuwala oba taata we musazi wa nviiri baba bagundi awo bamuyitani baba ki bana basazi w'enviiri omwana omusazi w'enviiri gwe battaawo taata wa Brani Anodi baba tunuulira omwana omuwala omuto mazima otunuulira gye yajja obukugu obukwata ekiso akifumita omwana wa banne abaana ab'obuwala njagala mutunule nga sinnaddako ku saidi yammwe kubawolereza oba kuba protecting tunuulira omwana ow'omukazi eyakutte akambe wano embaale n'ajjako bbaawo obusajja yamusazeeko obusajja bwonna n'abumalako bwonna n'ensigo byonna ne bigenderako byonna n'abisuula wali naye kivudde ku ki bazadde bakazi ate mutiitibya nnyo abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi bano temubatwala nnyo nga kantu temubalabamu kya buntu abaana ab'obuwala boonoonese nnyo obufumbo bubalemye omwana n'akugamba nti omusajja tanjagala omusajja yangubye atuuse ewaka olwala wawangako lukomeeno mu bbanga tosobola wadde okusalasala akatungulu tosobola kunaaba ng'omukyala bw'anaaba ne weesokola n'otukula bw'okutama bw'oti oli mumufukira kyayi ng'omukunamira nga yeebuuza ate olwo abagenyi abajja ewaka kiba kitya bannange bazadde bannange ekiri mu ggwanga kitokota leero nze njagala mbabuulire twajjiddwa omutawaana gwa social media mubiraba byonna ebigenda mu maaso naye ebyo bivaawa biva mu maka eno kuba ffe tuzaala ne tuteeka ku mabeere ne tuyonsa kiki kye mbasaba abazadde abakyala mbeegayiridde ng'olina omwana ow'obuwala ng'ondaba ntuukirira nkwegayiridde nze sikunoonyaako bugagga tigwogenda okungaggawaza nedda wabula ndi mukugwo kusingako ekyo nammwe mukimanyi nti senga kulanama era ekimuyisa senga nti senga yali musajja kyandibadde kitya nina kyembasingako mukama katonda bwe yali atutonda yatutonda nga tetwenkanankana yatutonda nga buli omu asinga ku munne bwe yatonda emiddo gino yagiteekateeka n'ateekateeka n'abantu abasobola ogikozesa n'abawa amaanyi ag'enjawulo ŋŋanze bwondaba nampa okubuulirira omwana wo ng'agenda mu bufumbo naye buli lunaku tulaba okwanjula okuli mu ggwanga okuyitirivu naye amazima gennyini sirabayo muntu ajja nakuŋŋamba nti senga mbuuliriraako ku mwana simanyi abaana bammwe mubatwalawa ekituufu ng'omwana wo ng'agenda kufumbirwa nga tomulese wasenga kulanama amunaaze ku muddo ogw'omukisa ku muddo ogunaamutuuza mu bufumbo ku muddo ogunaamuleetera okuba omuganzi ew'omwami nga tamubuuliriddeeko kumanya yeeteeseteeseta wamuteekateeka otya okuva mu buto ogenda kumutwalira ani basebo ne bannyabwe ebintu bino sibisaagiramu mumanyi ndi mukyala wa nnono ndi mukyala wa buwangwa ndi mukyala omuteeketeeka obulungi buli kimu kyonna nkirina mu mazima amatuufu nga tutaddewo judgment tujajinge nze muntu eyandibadde omutuufu okuleetera omwana wo ndi mukyala mufumbo eyayanjula omusajja n'akyala ewaffe n'ayanjula nampasa empeta ndi mukyala mufumbo ndi mukyala muzadde ndi mukyala eyakuzibwa nze nemmanga akyali mulamu nakati akyambuulirira mwana wange kino na kino nkuwulidde oyogera ku simu bwoti ne bwoti naye omukyala si bw'ati nakati eno gyendi bagamba nti eyakoowa okumanya no yes yakyawa n'okutegeera basabo ne bannyabo nze senga kulanama gwe mumanyi bulijjo oli omukadde sikyukangako bwe mba sikyalabikira nnyo ku mativi omulembe gwakyuka
oba twali mwanira ogwo kati tuli mu .com. Abantu abasinga kati mutambulira ku zino zi social media. Era manyi message yange mugiraba. Ate ne ku TV era mbeerako. Bukedde TV eyo oba olumu ngendako nensomesa abantu bange. Guno nze kulwange si mulimu. Eno professional yange Mukama yantonda nayo. Nava mu lubuto lwa mange okujja ku nsi eno nga ndi musomesa, ndi muteeketeke, ndi musawo. Omuteeketeke omusawo w'ekinnansi eyasibwa amaliba nenzija lubaale ku ttale eyabuulirirwa ssenga wange nembuulirirwa mama wange. Abaana ab'obuwala mususse okunama. Nagendako mu kintu ekyali wano e Munyonyo, naddukayo nga tosobola na kukkiriza nti ndi mukazi. Naddukayo natunuulira abaana, amabeere gali bweru, abubina buli bweru, ebitundu ebyekyama biri bweru. Kale mazima abo beweetiya nabo mwe muli omwami agenda okuvaayo okuwasa. Ne bw'oba walungiwa nga bakuyiwako amazzi, osuubidde ddala nti omusajja oyo asobola okuwasa. Bwana agenda okuwasa ajja kugenda anoonye mu maka ga Ssenga Kulanama. Omukyala eyakuzibwa asobola n'okubuulirira eggwanga ne limuwuliriza. Lumu nali ntudde ku social media nentunula lwali olunaku olu, lumu kyali kiro kimu, omulala nga weewalala, omulala nga weewalala, naye bombi nga baweekuddeko babba baabwe ebifo byabwe ebyekyama. Nga tonna kikola mpozi ng'okozeseza biragalalagala nga kikukozesezza. Ye bw'oba kiragalalagala nga kikukozesezza, lwaki si gwe weefumise ekisone wetta? Lwaki osalako omwana w'abanno private part by'otamanyi gye baamuzaalira? Bw'oba olaba ng'akususseeko muleke. Bw'oba tomulese jangu ewange ngamba Ssenga omwami ansusseeko njagala kumutereeza, njagala muloga. Abantu bangi abatamanyi ddagala batwonoonedde ebintu. Eriyo ababagamba nti omusajja tebamuloga kuva ku bwenzi, bassebo ne bannyabo ani akulimba. Oba osobola okukyusa omusajja yagenda mu Amerika ng'omulamwa gwe yagenderako yaguvaako atuuse eri kuwasa buwasa, nojje ewange ne tumukyusa n'akomawo mu ggwanga, n'akomawo mu maka. Lwaki tetusobola kumukyusa ne tumujja ku muze gw'obwenzi? Gwe lwaki osalawo ekintu ekikambwe ennyo okuweekulako munno obusajja? Nga ne bw'anaaba tafudde nga kye kitundu kyakozesa okufuna ezzadde okuba mu nsi okuba ng'ayitibwa taata okuba ng'ayitibwa jjajja. Lwaki tosooka n'olowooza ku bakadde be abaamuzaala? Gwe lwaki totunula ku baana bo bano b'ozadde ne weekuba mu mutima n'ogamba nti nange nzadde omwana wange wuuno omulenzi Bisaso, singa nkikola jjajja Jjumba, ate Bisaso nze bwe bali kimukola nga nkyali mu nsi nga nkyalaba, bwe ndikaaba abantu ndibannyonnyola ntya nga nange nakikola? Kuba kusiba abantu balina emikisa, abantu balina emisango egya naggomola naye nga tebali luzira. Ate abantu abatalina misango be bajjudde mu makomera. Ebyo namwe mubimanyi. Abaana b'obuwala nze nno kantwala omukisa guno okubakoowoola. Oba toyina nnyoko ng'oli mulekwa weereete. Eriyo abankubira amasimu ne baŋŋamba Ssenga baŋŋamba oli wa bbeeyi nnyo tosoboka. Ekyo si kituufu. Nze n'omuntu ne bwajja n'emitwalo 2 mmukolako, n'ow'emitwalo 5 mmukolako, n'ow'akakadde mmukolako, n'ow'emitwalo 10 mmukolako, n'owa2 mmukolako, n'ow'omutwalo mmukolako, n'ow'enkumi 5 mmukolako. Ekikulu tonteetezza nnyo ku ssimu ozze n'ontuukirira. Eriyo akukubira essimu, halo Ssenga Kulanama, essimu yonna gijje wano ku TikTok, ku Facebook. Kaakati mbadde njagala kujjayo eyo Ssenga Kulanama, nzije ne ssente mmeka? N'omubuuza nti bw'oba ogenda ensambya ng'olwadde osooka kubayo ssimu. Gwe nkubira essimu mbuuza Ssenga osangibwawa, ntambula ntya okutuukako, nkunnyonnyole
linnya taxi ezigijje kajjansi bakujjemu kajjansi ku toto vaamu genda wali ku Munyonyi Express funawo wa boda boda omugambe ntwale wasenga kulanama ekigajja kujjako 13 oba gwogenda kutambuza bigere kale kankulabirawo ng'ogubya akanuulo oŋŋambe nti senga munnange neekindeese nze gwolaba ntambuza na bigere okutuukako ensonga yange eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye senga nandyagadde okunaaba ku kyogo naye embeera yange si nnungi oba nkugambe ensonga eyo gyonyinyonyodde munnange neetaaga emitwalo 26 oŋaye senga natambuddemu n'emitwalo 5 natambuddemu n'emitwalo 10 nze abantu bangi nnyo nga nkwata ne ku ssente ze bampadde nembaddiza transport ne mugamba kwata ssente tusobole okulinnyodde yewaka osange balo oba osange abaana oba osange abazadde basabo ne bannyabo nze wendi ekirungi bwe mba ŋŋenda ebweru bwe mba ku nnyonyi mbakwatira ne mbagamba nti kati nfuluma ate era bwe nkomawo mbalaga nti nkomyewo wendi era nkola ku bantu bange era mbuulirira abaana ab'obuwala abazadde buli lwa 6 mufumbiza n'ennaku enjereere mufumbiza lwaki ofumbiza omwana nga tomuleese wasenga kulanama abaana ab'obulenzi bajolonze nnyo abaana baffe ab'obuwala lwaki omwana wo gw'omuzadde omukyala ng'omumanyi lwaki omusindika obusindisi mu bufumbo agende embwa zimutaagule lwaki tosooka kumundeetera n'ozaala omwana mu nsi eno n'otamufaako wadde okumunaaza ku kyogo wadde okumunaaza ku kyogero naakula nga muwawa ng'ensi eno edda nga tennafuna gano mannya yayitibwanga muwawa mazima lwaki oyagala omwana wo ensi emuli basabo ne bannyabo leero nabagambye nazze kusomesa omwana ow'obuwala n'atuuka mu bufumbo ng'ekituufu tamanyi na kuwaata ttooke omusajja amusanze muli wa ttooke enjala yaziwangako nga bwe yafumbirwa bwazireseeko myezi 3 ate okuwaata emmere abamu ayisaamu n'akambe n'ali bajjula bw'ati n'ajjako ekikuta n'asuula mu sefuliya olowoozezza obufumbo bw'omwana oyo bugenda kuba buti ate abo tebafuniddeewo ombuto neeyana bw'afuna olubuto omwana amuteeka ku buliri tamutaddeemu pampa tamutaddeemu nappi omwana n'afuka ku buliri omusajja nadda akooye ava kunoonya kyakulya neyeebaka ku buliri bwe bumu omwana kwe yafuse bwakubako pupu n'azingazinga essuuka ezo omusajja ze yagula kwe balina okusula n'ateeka mu bbaafu n'ateekamu amazzi n'ateekamu ne omo nezimalayo wiiki namba 1 si mu bbaafu agenda okubijjayo okubyoza ng'envunyu zitambula butambuzi ng'ekivundu bwe kiba kisenge ng'abali mu ddiiro kyabasanzeeyo dda bye mbabuulira reality bye tukola n'osanga senga kulanama n'ogamba nti jjajja Jumba lwaki amuyita omubwati kubeera kituufu ndiyo omubwati nze nkugambye nti ndi muteeketeeke n'otunuulira omukyala ayambaza omwana yunifoomu agenda ku ssomero ng'omwana yennyini omwenyinyala n'osanga omukyala ng'alina ekyana ekirungi naye nga tosobola namugamba nti mpansitule ku mwana ng'omwana yennyini awunya amata omwana awunya amabeere omwana yenna ng'alinga ekitagasa eriyo ababatonyeza n'amabeere abaana ne bavaamu amasira mu matu n'otunuulira omwana n'omwenyinyala n'amasira g'omu matu bassebo ne bannyabo tugajjanjaba nze omwana bw'omundeetera eddagala eyo nditeeka ku mmere ne mutonyeza mu kutu bugenda kukya ku makyanga amasira tegakyajja bassebo ne bannyabo sokojeko bassebo ne bannyabo
Misaso yanseseza banaye mu nsonyiwe. Ninamu ekifuba temufaayo. Basabo ne bannyabo. Nze Senga Kulanama temwerabira. Kansooke mbasomereko ku simu yange. Esimu yange eri 0789 657 5 29 0751 7 11 waliwo muwala wange gyakwata nze bwe mba sikutte. Waliwo bagamba wano ku live Senga bwotyo bw'obanga ojja ku live ng'onyumye nnyo. Ennyumye ennyo. Ate bwe nkuba mini bwote banyumirwa ngambalaze ku kisambi. Waliwo yesoose Gomez n'ekiuzi. Abyesoose. Agayembi mutwalire. Omwana muwa buwala nja kubimuwa. Nja kubimuwa bisaso. Basebo ne bannyabo mbasaba tukyuse mu nkola. Obuyonjo kikulu. Basebo ne bannyabo bwedda ndi wano nga nange mpuliriza omusomo gwa Senga. Okitegedde. Nga nguwuliriza obuyonjo kikulu. Tubasaba wadde oli munzikiza ya buwangwa na nnono. Wadde oli jjajja w'abaana. Wadde oli ki emindi. Maama waliyo abakyala bafuuwa emmindi. Ne baguba ebinnyo. Naye nga si basawo ba kinansi. Naye nga bafuuwa emmindi. Bafuuwa emmindi olwa jjajja ddungu. Bwe bamala okufuuwa emmindi oyo gwe muwulirayo ebisaso. Bwe bamala okufuuwa emmindi kakati n'ogenda okusanga omwami n'akutuukako emmindi nno nungi twaginywa. Naye emmindi ewunyira bubi omuntu ataginywa. Ate abakyala bonna abasinga mu ggwanga kati mufuuwa emmindi. Naye temumanyi na kyakkola bw'oba ogifuuye tetujja kugaana. Kati nze ndi musawo wa kinnansi naye tesifuuwa mmindi. Ne jjajja Jumba naye tafuuwa mmindi. Eriye yatuvumawo mu comment mbubalabe ababifuuyi by'emmindi. Basabo ne bannyabo siteeka nti buli musawo wa kinnansi alina okufuuwa emmindi. Ekyo si kituufu. Ffe tetugifuuwa ate tetunywa mwenge. Tetunywa bitamiiza, tetutuula mu mabaala. Basebo ne bannyabo tulina okukyusa eggwanga lyaffe. Abantu muddayo ku nnono zammwe entuufu kubanga obwedda ndi mu kulaba Sanyuka TV nga ndaba ku mukyala oli nantumi ku Sanyuka TV ng'ali mu kutegeeza abantu n'agamba abakyala be boonoonya abaana ng'abaami bakuba TV abakyala be boonoonya abaana ate abaana abakyala be boonoonya abaana jjajja. Abakyala be boonoonya abaana. Abakyala addira omwana we olulaba ng'asunye ebbeere n'atandika omukkatira family planning. Abakyala abo boolaba be baleetedde abaana baabwe okubeera abagumba. Omwana family planning bw'eyitako n'afuna olubuto bw'ati omanyi kye bazzaako ng'agenda basokoolamu embuto. Nze bangi abankubira essimu Senga Kulanama musobola okunzigiramu omwana wange olubuto n'omugamba mutwale mu ddwaliro bw'oba oli wakulugjamu. Ewange sijjaamu muntu lubuto so nga eddagala ndimanyi erijjamu omuntu olubuto. Naye bw'olumugjamu obubi enseke zino zizibikira. Nabaana efuna ekizibu, nabaana ezibikira, nabaana efuna agazimba, nabaana ejjako enjatika, omonizi ne zikyankalana. Omuntu n'akula n'akaddiwa nga tazadde ku mwana. Basebo ne bannyabo naye nga omusingi guno gwe wakulizaako omwana gwe gwonoonye buli kimu kyonna kyonna. Mulowooza nti muwaana ddala abaana abaabagagga. Mwefuula nti muli basomi nnyo. Leero amaka amasomyo ennyago bannanga ate go goonoonya abaana. Mwefuula nti muli basomi. Bayumba. Yeyambisiza mu ttaka nayonoona engatto. Bakyesoose baagala kitwala nga kinyiri. Mukulu kimuli ekitambaala bakitereezezza. Okitegedde. Bannange tutereze eggwanga lyaffe. Nze njagala otunuulira abaana ab'obulenzi basibye enviiri empale ziringa ezitabatuuka batambula nga ze bapamyemu ogenda kwogereza mwana waani. Ate abaana abo basinga kuva mu maka g'abasomye abeeyita abasomye ennyo abakatoliki ennyo abasiraamu ennyo abo bafu bazibu
jjajja eri abaana omwana akutuukako nga yeesibye bulungi saliya yenna asibyewo naye n'akugamba agagambo n'otuuka n'omubuuza lwaki olutoyitira ddala bwereere. wamma essimu ya ssenga eri 0789 657 51 29. kyogamba okimanyi ne mu mutwe ssenga kaakati gwe amwagala omukubirako kubanga wano tasobola bimalirawo ate abantu bangi nnyo mugamba sitwagala kusoma ssimu zaffe kaakati eya ssenga yeeyo 0789 657 51 29. eya jjajja Jumbe eri 0772 62384. olabye nze bwenzanguya ate nze ya bassebo ne bannyabo muve mu kutunuulira byonna bye mutunuulira wabula mweyambisa ekkapo yaffe nga tukyali balamu. bino bye mugenda okukaaba nga tufudde kuba n'ekiro kya leero nze nabagambye entandikwa bayinza obagamba nti Ssenga afuuliddwa jjajja Jumbe afuuliddwa kubanga guno omubiri Mukama yagutonda nga gujja kuwummuzibwa. eriye yabuuza nti n'omusawo w'ekinnansi afa bassebo ne bannyabo ani yabagamba nti omusawo w'ekinnansi Katonda si muntu bye tukozesa byonna Katonda ye yabitonda lwakuba omuzungu yabikuba n'akulimba nti bibi ate nga ye byakozesa okuba obulungi n'okugaggawala. bassebo ne bannyabo n'akabiriitireka tuleme okwekolera mmwe temulaba abantu abasoma mumpeereze ku baana bammwe ekiri mu bikomere eyo kibi nnyo. amaka g'abagagga ekiri eyo ekifuŋŋamye eyo mu maka g'abagagga muleeta emiceere ne muleeta emigaati ne muleeta amatooke ennyama enkoko naye omukazi ne bimulema okulya n'asiibanga akaaba n'asulanga akaaba. bassebo ne bannyabo omukyalo oyo okumusanga ng'akuze ng'alabika bulungi omwegombo muwase omuteeka ewaka kitaawe yali amuwa emmere oba muwogo oba lumonde nga tekulinva yali alya yali yeebaka yali anaaba nga sabbuuni bamumugulira ewuwo yanonyayo mukwano mu makaago yanonayo laavu. omuntu yenna bw'akula yeegatta ku mwami we ne bakola famire naye bassebo ne bannyabo mu abaami ebintu bya famire mwabivaako dda. kasito wasa omukazi n'omuzaala omu omwana n'olaba nga ebbeere lisitowootose toyagala kuddayo kumanya. bawala bange mujje munaaba ebyogo. eri akugamba Ssenga togenda kunyingiza mu ssabo essabo nkuyingizaamu lyaki nga toyagadde bwoba tolyagadde nja kuwa ekyogo tojja nakulaba ku ssabo nti ndirina. ate gwe bw'oba oyagala ssabo era naawe ojja kuliraba kubanga otegedde ndi musamize kyekyannondesa okubeera pulezidenti jeno kubanga mmanyi okutabula omuddo mmanyi okulagula mmanyi everything Mukama yampa. bannange munneeyambise mbeegayiridde sibayita mu ngaggawaze si mmwe mwangaggawaza nze ndi business woman akolera mu Uganda akolera ne Bulaaya. nze omwami gwe nafuna jjajja Jumbe seberi yabakugiriga batakutegeera bamanyi mbuto ina nsimbi one sente zalina ono nga tanafuna yawasizaako n'embaga mu nnyonyi sebo kyemugamba nze nagimukolera embaga y'ennyonyi naye temulowooza nti gwe yawasiza mu nnyonyi akyali wateka mala okwerwanako oyo yamuleka dda nga tannaba nakummanya. biyinza okuntandikako bulijjo naawe oliko omujjawo siina mujja wange nfumba omu naye yawasiza embaga mu nnyonyi lanchi ne bagenda ne bagirya e Nairobi mu private jet ate ne bamala ne bakomawo ku kisaawe mukono embaga n'etujja. n'abantu bennyini tubagamba abantu bonna ab'ensi nti obwenzi buno obw'okuwasawasa oba abakazi abangi si kirungi tukibasomesa ng'olwedde twakiyitamu ng'ebintu byonna twabikolako. tubagamba nti okuzaalazaala ennyo si kulungi kubanga tuba twakiyitamu. tubagamba nti okufumbirwafumbirwa ennyo si kulungi okuwasawasa ennyo si kulungi. kulanama fumbiddwa embaga 3 tomanyi kyatuukawo
wabeera waawo ensonga ekitubunya malya siddembe omukyala muwe ekitiibwa muyina okukimanya nti mukyala wali muzira muwe ekitiibwa buli kyakola beera mumalirivu omukyala. kakati basebo ne banyabo kyenjagala okubategeeza okubannyonnyola puroguramu eno ebadde puroguramu ya Ssenga nampita nenzija mbabuuzeeko naye nga kyenjagala okubannyonnyola nti omuntu yenna bw'omala okutereza bajjajjaabo bw'omala okunaaba ku kyogo bw'omala okufuna omukisa ate oba olina okubeera n'empisa. Buli wobeera n'empisa kikulu nnyo ekisooka owangaala. Buli wobeera n'empisa ng'oyinza oga nti Ssaabakabona oyo ne Ssenga Kulanama bawangaddeko nno tubalaba mu kuzoganya kubanga ogenda tusanga mu mabaala tetubeerayo mu biduula tetubeerayo ogenda tusanga wajjajja nga tuweereza otusange mu bizinesi zaffe otusange mu bintu kati ebintu bingi bye muyina okukola ne muteekatankira nnyo njaga ne muteekatankira nnyo mayirungi ne muteekatankira nnyo mwenge n'omanya nti ogunywa leero n'enkya guba gukyaliyo ne mutalya nnyo bintu bingi okukola kikulu obuvubuka zino envi enzirugavu zino enviiri enjeru enzirugavu zezikolera zino enjeru basebo ne banyabo bwe ziba zitandise okweruka bwe ziti kitegeeza nti gundi okuze kakati bw'okula nga tiweetegekera osanga obuzibu obungi obunene obuyitirivu kale okutegeka kikulu. Bangi jjajja mutusanze nga bakaddiye naye nga bali mu mizigo nga yazaaliramu abaana 12 ya abuuka bubuusi mwana n'alinnya ekitanda naye kiva mu ki buteeteekateeka ng'okyali muvubuka mu jjemba teeketeeke. Kakati mu nsonga eyo waliwo ekizibu ekifuuse ekizibu ebisaanyi zino omwenge amayirungi enjaga sigala omuze gw'ebisiyaga mbaana ab'obuwala n'ab'obulenzi omusajja ensangi zino tufunye obuzibu oba waliwo ekizibu ekiyitiridde mbavubuka okuwasa kutandikidde emyaka emito tuwasiza ku myaka 2 n'okukka wansi oluusi n'emyaka 3 naye n'osanga ng'omwami bw'aba mutamiivu omukyala malaaya omukyala bw'ataba malaaya anywa sisha oba anywa enjaga kati n'owulira nga buli kiro beekuba buli kiro balwanagana abamu batuuse n'okwetta ensonga eyo gyogerako ki mu ggwanga kubanga ekituufu obufumbo bungi butondeddwawo naye buganya okunywera. Basaba ne banyabo taata kwata waliwo agambye wano tibasaba mubaweeyemba bo tebaali nenda kati kyetugenda okukola nali nsabye nsaba mukulu Kamoga ne mukulu Kizza nali nsabye mufune ekintu kimu nti embaga tugenda kuddamu tugitemeteme yonna bwe yali tuddemu tugibaweereza obutundutundu munaaba temugirabye kati mulinde anniversary gye tuteekateeka tine anniversary nkusabye ogimpe bakimanyi nti tuli bafumbo kaka tugenda mu anniversary bayita anniversary tugenda gikolera mu kisaawe tugenda kuyita bannayuganda mbasaba mufune egundi olutambi lw'embaga bagenda kuddamu balutemeteme dakika 5 baluteke ku TikTok lwonna yagwa katundu koyagalamu kokolaki kolabako tugenda kugizza kubanga tuli bantu bammwe kakati basebo ne banyabo enjaga eyo omwenge ogwo obufumbo okwononeka omwami munywa njaga omukyala wa Sisa omwami munywa mwenge omukyala wa Kubandongo kivudde omukazi wa mujjawa kansoke embuuze wamusanga mukubo n'ogulayo akasefuliya nti mwami jangu kufumbireko wamujjawa okuwasiza embaga mu ntandikwa era nabo baba bono abakazi omukazi bw'omuwasa embaga ofuna ebintu ebyo bibiri ofuna omuko ofuna Ssenga ofuna taata w'omuwala n'ofuna maama w'omuwala n'ofunako gye bava nti nabwe musoowaganamu obaako gy'omuwaabira kakati ate omusajja ofuna bino omukyala ofuna bino ofuna sezaalawo
ofuna nazaalawo ofuna balamu bo ofuna basenga b'omwana abalamu nabo kakati byoboononedde ddala obufumu waliyo abalala bajja okusanga nga baliko abantu balamu kubanga ekikozesa abantu embaga bw'okola embaga benefits z'ofuna nti ofuna obwannannyini n'ofuna n'egyowaaba kakati omukazi gw'otaawasa nga ewaabwe bakumanyi era ofuna ekizibu kino nti wabeera tewali akumanyi era biba bya bbaala era olugunya n'otamiira ng'anoba tolina gy'omujja kakati ekyo kityo kakati bassebo ne banyaba abaana abanywi basisa abakuba abakyala ne mubafuula akagoma ka lubendera abakola ebintu byonna nga mubikola mbasaba bassebo ne banyaba mweddeko mu puroguramu zino ffe tujja okuteekako ku Uganda ettaffaali situjja nti tulina ebigendererwa titujja nti tulina kye tugamba tujja okuteekako ku Uganda yaffe ettaffaali ffe lyaffe tulitaddeko ogwaffe omulimu tugukoze okubasomesa ku masimu gano ku TikTok zino ku TV zammwe ku wali osobola okulaba puroguramu eno ate esigalayo kakati n'omanya nti Senga Kulanama naye atta obudde n'ajjako n'atusomesa bye tusobola okubeera obulungi abantu abalala bangi mubalabe beefuula abakulembeze naye nga tebatuukaana mu nkola ey'ekisoga omusoga ga nti naye otuukaana baba otuukaana nga totuukaana kakati mu kutuukaana kuno abantu bangi basomesa abantu nga bakulembeze naye ng'ebintu si byangu nga si byangu naye abaana ab'obuwala balekerawo okusalako abaana baffe ab'obulenzi ebifo ebyekyama n'ab'obulenzi balekerawo obwenzi balekerawo jangu otulabe tumutereeze nga tonnamuggyako bitundu bya kyama owuwo gwe wazaala we bali kimuggyako oliraba otya oliwulira otya eyo ye point enkozeseza puroguramu ya leero maama tomanyi bwe babiyita private parties and dark place naye kibi nnyo jajja ekintu ekyo nno kinnumye omukazi yasazeeko omwana w'abanne obusolo kankubuulire tubadde mu motoka sangisi n'atunula nagati sagala kutunulayo naye oli omwana mulenzi nze mbasiibudde oba abadde muki ono kagira agenda mu maaso ng'abasomesa naye nze omu mbasiibudde munkubire ku simu zange ezo nzibawadde kweziri okwo ku puroguramu maama tova wano kola puroguramu ogimalirize kola puroguramu ogimalirize maama chance comes once not return again abantu babo bakusenga kazi wagambye oli lubuto suubira abalongo tosuubira abalongo suubira omu tugenda muzaala mu maaso balimba nze mba nkubalwali omulaba bwafaanana naina amasamasa omwana tamuli bulungi balimba sirina suubira omu tosuubira abalongo temuli amasega basuubira abalongo naye kyali wange yogerera wano nkaddiye balongo ate muli mu olubuto oyakolimba abantu yogera balongo yogera abantu bakikubewo nti ebinika kale sefuliya kikubewo egala ebyana binvume mbungenda kufiira mu zzaaliro okaddiya amagumba gonna gakwerippye oliawo kyayagala kuzaala mwana wamasibye mugenda okunvuma bwewalibaayo mwana muli mulaba bulabe nange ku luno kandukwekeko oba ofuiride mulimu nga sefuliya ngani atero zikweka Juliana anze sikwekangako ku lubuto lwakuba mbadde ntera zifuna awo covid mu covid nabisaso jukira olubuto lwa nabisaso lwali mu covid olwabisaso mu covid okujjako olwa nabukeera lwalabika nnyo baluwo tewaliwo covid naye kati kuluno temujja kululaba we lubaamu kubanga binvuma mu nkaddiye mbunira n'enkanyanya gundi okuze gundi mugende muvume bannyammwe abisiba ebyuma byabugamba olwaleero oyombanga n'owulira Kulanama okuze oyo sijja nati kiwewe yatuzaalira omulangira azaala omulangira mugundi okuze olira naye wasinakula amasinakula nkyali bebi 16 years naye bana baali bampa stress be baali bankaddiiza but right now I'm okay
I'm very, 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 very fine. And I'm still young. I never reach even 20 years. Yes? Yeah. You try and speak English. If you are speaking English, it's very good. That people there is knows English. And these people for TikTok, they don't understand English. He's understand. No. You go first. You people, can I speak English? You speak it. Can I speak English? You can understand what I'm saying? Understand. You people, you have Abazadde. It's not understand. Not to kill them. Come to me to Abazadde. Chokaza chenda. Katolo abantu ebyo bye bagala. Bawala banga abebulaya mwenna mbatumidde mwenna. Tuba tubasanyusaamu ne mwebongako nammweyo ne mugwebwako stress. Eriyo ekigambye mbu tufaanagana. Waliwo agambye mufaanagana nti mubakolerengayo ku live nga tuli ffenna bwe muli bwe mutyo. Kale wabeeyambuuzaayo ekibuuzo ekyamuluma edda nkiddemu. Ekibuuzo ekyakubuuza nti senga nkozi tukusanga wa? Olinya takisi ezigenda e Kajjansi n'obagamba bakuteeka e Kajjansi ku Toto. Tambula odde emabega wali ku Munyonyi Express, waliwo abaana ba boda bagambe mu ntwale ekige wasenga kulanama. Ekitende ngenda kuba mbategeeza nabategeeza nti tugenda kuggulawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu. Naye mukulu ono nanyini kukola office yakyali bize bana abankubira amasimu g'ekitendo ono akyali bize naye ekigo wendi mugira mukuba tubadde mu bize naye kati tumaze okutereeza mugira mukuba tewali mutawaana mukubire. You call my wife? Am I your wife? You don't know? I don't know. I'm Mama Bisaso. You are Mama Bisaso. I'm going to report you to Kajjansi police station. Mukirize naye mukulu gundi message badde sisoma Sengomago. Agambye atya Sengireke. Sengomago ebigambo byokozesezza nedda. Budde bukyali misana si bwasenga wakiro. Obudde bugize. Mwaddiremu ku namba zammwe ez'essimu bazisaba wano. 0789 simu ya Senga Kulanama 0789 mwenda. Abayita ku Airtel 07571111. Abagala yajjajja jumba eri 0772 ze simu zaffe mujje mutweyambise. Oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli mulokole, oba oli musodokisi, oba oli musabenisinde, whatever you ebyenzikiriza tunabyogerako naye ebyenzikiriza mubireke naye n'okudda kuno mujja kudda kuno kuba bajjajja baffe abasooka tebali mu muliro nabo baali bamanyi Mukama Katonda era baali bamusinza bulungi. Senga lwaki walwawo okusanga jjajjaffe n'abonaabona n'agayaayi? Nkugambye agayaayi gakunya $. Agayaayi gakunya. Ani amumanyi nti agayaayi gamukunya? Gye gankomya baba. Nze mmanyi gye nakoma. Okitegedde? Naye kaakati Musamizadde agambye nti ayagala enamba ya jjajja Jjumba. 0772 Mwasamira mandwa kyeyi yabawe essanyu erifumbekedde mu bufu. Nze jembe ekkulu lyensamira baliyita Namuzinda. Omusajja omukulu Kabaka Bulamu Sewamala Musoke. Oyo kinene batenda. Jjajjaffe oyo Sewamala. Oyo musirikale wa mukuuma omusajja omukulu bamweyana bamweyunira. Kaakati wenna ng'otawanyizibwa Kabaka Bulamu bamweyana Sewamala. Ffe twasamira Sewamala yoye yatuwa okubeera nga tufaanana bwetuti kubanga ye yamalirwamu ebyensi n'eggulu. Kakati gwagamba nti olina Kabaka Bulamu jjajja Sewamala Musoke simanyi bamweyana lubo wakasajja kalondoozi Mukasa jangu tutere. Leka malo okulaga ku baana bano engeri gye nawogoddemu. Wawogodde bulungi. Kamalo balaga. Tusa figa balabe. Oyimiridde. Kyala Jjumba lubo aligaweesa. Yoyo Kulanama. Omubwa. Kati bino bikoyi bina. 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 Olabye.
abadde babuuza babategedde babadde babuuzaki mama confirming ali confirm abasabo ne banyabo mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala naye nno mutandika okungulira ku bugoye mumbuuza bubuuza mwana naye temuleeta bugoye mutandika okuleeta obugoye mwe temufaayo oba mulenzi oba muwala mwe mutandika okugula obugoye muleete mwana aba mulenzi tunaabuwa bisazo adeshegeza bagule bunene bagule size nga nene ate kati ffe tuli batono bannange bisaso mumuleetereyo ku bitraka shoot bannange baana bange bisaso mumuleetere ku bitraka shoot ayambaleko mwannyina mmwe muganda wammwe abawala tebali bubinyo naye bisasa engeri gye kigajjagejje engoye zikirekawo kati twatandise kitungira biwerowero tugenda kuddamu tusambe gawulo ekituufu mukumbemu nga muddeeri buba nange nze kyokka ndi mulokole naye munsaaliza bitu yava mu bulokole osamiye balumye rawuda ongudde ebigambo by'owulira lwakuba owangudde olwase neewulira etya nawe manno basaasire samba gawuni balumye kuula owangudde samba gawuni balumye kulanama owangudde nandi waliwo gundi yayimba okuddamu okuwasa maama waliwo ekintu kyenayambala ngaakakomo nga nkijjira ddala mu kyogero nkyakina nayimba kuva mutandibajjukira nga nkabisapono nga kyalikomekirera wano omukovuula nayongera omwanukula nga ngegenya bye boogera ngayimba mukutambula nga maama bwampa obugalo nanyimbira munatandika omwanukula kati ogamba oti abantu ntimba nimba okuyimba kwava mu kyogero nkwekakasa ye singa saalemu amazina singa nzinamu nenyenyeza ddala ekiwatu yonna emabega naye amazina kyenagakola okunziruka nembulamu n'amatonotono era simanyi nsanga obuzibu okukiragamu abantu tikati ndi musanyu oba kati nkungubaga bwe mwenya n'otunuulira mpa amabugo wamma obubi musango munene nakkiriza kyenava nanyembiza ku bbali ebyokuseka sisuula bantu kunkongerwa kunjagala mutya nno baana bataata mwenna abaliwo nkyaliwo omuzeeyi ddunda akyalunda yennamusennunye yeyeddembe evudde mu kamwa kajjumba ow'enkima musanyuke nze nkutte ekyo atalifaaligongo balabasabo ne bannyabo bwefanga mujjanga ne munziika ate we muba temwagadde kunziika ze ndi wabuwangwa na nnono oluganda twamala olukola uganda yonna nebweru w'eggwanga naye mujjanga ne munziikako aye ne mulabirira obwana bwange okitegedde kati kumbamu twabadde kubyakukumba baleke baganye n'okulira omwana wange obugu